Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ekyatabudde Bizonto ng'ekyabatabula before kuba baakaawukana kati emirundi esatu. Zontos, we stand to announce 100 skits of revolution. We call upon everyone to join. What is the Kati ekyayawula yatandika n'etyamale era yali nfuna byanfuna andi wuliriza bano basajja ba revolution sooka wulirize lwaki byanfuna nti tyamale yali abatwala yanga ye yeefudde omunene okubatwala eri bafune oshagera naye ate nga ye abatwala nga ye alinga ye munene akulembedde ebyo gye bagamba tetugenda kikola ki ebintu bya ranks Sebu yavuma gavumenti nti agiwakanya abamu bali ku payroll. Waliwo abali ku payroll okuvuma gavumenti. omusajja waawa olw'olwoto lwawaka ogamba ki mukulu gyebala emirimu egyo bibanga bituufu binenge bye tulaba nti wavudde muno n'ogenda mu MK project nga bituufu nga tebakuwayiriza oli musajja nnyo ene webatumyeke fenna ekituleese kuba twakusuubiza nti oli munnaffe nnyo tetuyinza kutuula tutunule butunule ng'ate oliko waaka kyetuvudde tuvaayo tuweemu ddoosi wadde nga si nnene naye ejja kugiwulira tusooke tubu Anti kati wuliriza owa Genosale waliwo ba agenti badira bayo ba agenti abali awo batwala abaana nga yakugamba nti wetugenda owa Geno netubala nti akasente kaliwo eka neweka ntwalako 50% nawe otwalako 50%. Nyawo kakaino buno obuzike gana amazike bufutu bigere buno bufutu soja bufutu bigere Omoya nasokadde bali ekanya habire ddala bulungi mama Junior bagenda kumukuba baba yabadde anoonya kusala amasavu ye yafunye kati sawuna egenda okumusaza amasavu kankikuddiremu Vijay Junior baba wadde onoonya sawuna ng'onoonya kusala ku size ogenda kugifuna buli obwana bwa nuupu bwe muyita obwana nga bwakuyikidde muganda wange buli ziringa ntalumbwa bano balumonde nga baatidde bakacere nga bepyeredde kale mwe babalugu nali manyi muli solid niye mukyayitamu n'empewo ez'ekijega Yes, dini fe kyetwetaaga okumanya tetwetaaga kumanya bintu byonna birala tumusaba bukakafu ate dini kola kati kagame ekino kimu dini kusawa eno yayogera ku Ssenyonyi ng'akimanya obulungi nnyo tisabye tasobola mutwala mu mbuga z'amateeka. Njagala okubeera nga mbebaza mmwe abagenda mu maaso n'okubeera nga mutugoberera omukutu gwa Beyond the Newsroom where untold story is revealed. Webalegenda mu maaso n'okubeera nga otugoberera mmwe nno abagenda mu maaso n'okubeera nga mutugoberera naddala ku mikutu egy'enjawulo abagenda ku mukutu gwe bayita Ranks Media mwebalegenda mu maaso n'okubeera nga nammwe mubeerayo ate ne musubscribinga ku side eyo ensonga ne zitambulira ddala bulungi nammwe abayita ku BTN Media bwebaza mweyongeremu amaanyi n'ogenda mu maaso n'okubeera nga musubscribinga emboozi ezimu ze mutafunye eno ate eri gye mujja ogenda mu maaso n'okubeera nga muzisanga mu ngeri emu ne Next Edition TV nayo osobola oyitayo no subscribing emboozi bweziti eziri exclusive ezeetagisa okubeera nga tuzigenda buziba zonna zibayo n'ogenda mu maaso n'okubeera nga ozigoberera then kwoteeka omukutu ogwa Result TV ogwo nagwo gye guli osobola obeera nga oyitayo n'ogenda mu maaso n'okubeera nga ogoberera ensonga ez'enjawulo kaakati nno wano wootulabira akadde kano ku ssaawa eno yennyini enkusaba ekintu kimu sooka video gimpere like etambulire ddala baganda bange olunaku olwaleero Ranks we tujjidde wano eno meeya nga musajja mukulu oba basajja bakulu ekiri ku mimwa gya bannayuganda nti Bizonto byagenda ewa Genosale ne bifuna kasente era nabagwamu nabe tebakyali bonna nga bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tubeera simanyi oba gwe ensonga ani yasigaddeko ani yavuddeko era ani yasigaddeko nti producer Shan
ye yagenze anti ye yagenze kuba ye teyalidde ye yagenze kuba teyalidde abaalidde bw'oba olaba nti abo baasigadde bwe babuuza oba babuuza nandi bwe buzibu abannayuganda bwe tusanga kansooke kubuuza ku bannayuganda mwenna abatulaba mbabuuzizaako mwenna gye musinzidde okubanga mutulaba mwebale kubanga musubscribinga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ate era mwebale kubanga musharinga. Njagala okutegeeza bannayuganda buli ali eyo omanyi nina ka side business ntunda engatto. Gwalina omwana ng'obadde buli lunaku buli myezi 2 obadde omugulira engatto ntunda engatto osobola okunoonya ku ssimu yange njibawe nange nyina ekirombe ky'amayinja jibawe kale osobola okunoonya ku nooti 753 87 77 77 0753 87 77 77 oyagala engatto engumu ennungi gyosobola okusaa omwana gyasobola okusomeramu gwayagala bano simanya batugenda kuchaka tugenda kola tya zonna nzirina osobola okubanga onnoonyaako ekyo nkimaze kale Meya sebo weyanjule taata w'abaana weewaawo lwakuba nti omukulu ndooza yalabye obato omutuukeko n'ambuukira naye yonna gye kiri yakuwambye ndooza alabye akalangu ke bw'ataakasoose nange nyina kampuni y'amayinja by the way bebekulu bwakoma wagenda kugulawo simanya kwala gundi y'ekiboga nyina ebbaala ennansa naawo bwagala okunywa omwenge ogunnyogoga gala okutamiira kanga akannyogoga buli kika ate nyinawo kebyana ebiina customer care ne soda waali ate ng'oggyeko n'ekyo nyinawo n'omupiira buli kimu nyawo ne ka DSTV omupiira Premier League gatandika mujje mutuwagira Uganda ku kyemakerere wekisembera okitegedde mwebale kola olwo nange gabe enamba y'essimu kigabe mubango kigabe bajja kunooja wali abalungi tewabula anyway Meya nga tetunnaba kubeera nga tutandika njagala okusooka otwala akakisa kano nebaze omukyala muva Bulaaya amanyikiddwa nga Grace Kakooza munnakiboga Grace Kakooza sikutema mu biseera byange nga nkyakola ku radio yali nnyo munnange nnyo ayomukuba yali munnange nnyo honorable yawaddeyo amakaage agatudde ku yiika 3 n'agawaayo ne gafuuka eddwaliro ku 73 ekiboga wa NUP yalya teyalya agenda kwesimbawo yagamba teyalya yajja nga agenda kwesimbawo kaya najja kadi n'agita tumusabe tumusabe ekintu kimu ennyumba nga bwe yawadde ennyumba eddwaliro n'aliteekawo n'eddagala aliseemu byonna bijja ate bino biva Bulaaya janjabibwa ku kasente katono nekola bizinesi tugirange oyinza oba olina n'obubaka bw'otuusaayo tugambe Mega bukutuusiza ewaka kasente twogera ku bava UK ate oleeta kuba madamu Kakooza bena tugenda bikola n'eddwaliro tugenda ddikuddwanga nebiki n'abalwadde tugenda baleeta kaakati ffe kye tusaba ekintu kimu tulina be tubulamu bwe tuweereza oluseke oteekawo tukoona naffe tuveeko kye tufuna bwetugenda tujja bikola kusoma okusoma nkumaliza next year God willing kati lino lirina kuba ddwaliro ly'abantu bange community hospital. Why? Njagala nnyo okuyamba kati omuntu waawa nekyetume watuukira eri kusaza wano ate abamaze kufuna treatment kusaza wala mujja kulabayo ewali main hospital wantu tulinawo kiriniki wonna around. So in case omuntu afunye obuzibu okukuba basobola okujja wano ne bamukolako. Nze ndowooza okugaba guba mutima. Kakooza Grace ndowooza ensonga zitosobola abantu mayikatize kakyentegedde bali kukolera abantu bakwagala ate kirategeddeko nti oyagaliza ojja ojja ku bantu era olalebo bantu kakasiza abantu beeyo nti awululu ogenda kunyola ayina abaana bawerera abasukka mu 10 mu kiboga then kwoteka n'abakadde balabirira abaana 3 babakulu bange baafa bannemeredde nze honorable njagala sente enkalu nyama ka sente kakali naka sente kakali BTN Media ne mama yafa naye nno mutukyali wano
Dini Lubowa atwala Joel Ssenyonyi mu kooti va ku bino Ssenyonyi bye yaloopa n'atakola ki naye buzaabuza naye ndowooza defense ye gye yakola ku musango guli ogina naye tumalirako obudde tujja kakonako amanga tumaliriza Kalubowa ensonga eriwo ya bizonto ranks kyekyatuuse ku mikwano gyo ekyatabudde bizonto ng'ekyabatabula before kuba baakaawukana kati emirundi 3 ogwasooka ne Tobi gwasooka ne ye Tobi Tiamale nga balina volongoto yuggi ne baawukana ne baddamu kukola bizonto kati bizonto ne baawukana oli musimanya ne jjajja zonto peto ne baawukana kati ekyayawula yatandika ne Tiamale era yali nfuna byanfuna andi wuliriza bano basajja balivo soko wulirize lwaki byanfuna nti Tiamale yali abatwala yanga ye yefudde omunene okubatwala eri bafune oshagera naye ate nga ye abatwalanga ye yalinga ye munene akulembedde eyo gye bagamba tetugenda kikola ki ebintu bya ranks ne badda ne bagamba ffe tukatukyuke tukube nga tujja side eno osanga eri banaakola ki banaatuyita automatically kyatuukiridde oshagera ne nga tetunnatuuka eyo baayawukana ebyaliwo byaliwo era buli omu ndowooza omulaba gye yagwa oli Tiamale n'asigala ng'akuba ku gavu NRM yakoze ne group ya bizondo bya Muhoozi automatically nabano ne basigala nga bakuba ewa kuki ku nuupu ne baawukana ne basigala nga bonna buli omu alina gy'afuna omanyi gavumenti ya Mwami Museveni yesobola okukukwata nekugamba nti omanyi kyembadde nkwagala wano tokoonawo nesigala ng'oyogera by'obadde oyogera nosigala ng'oyogera naye ng'olidde naye ng'olina byotakyasobola kukoonako bizondo byatuuka ekiseera nga birina byo bitakyasobola kukoonako naye nga bisabula meeya wamma tebisabula bizonto omanyi kati nze kankikugambe bwe nti si bwe yavuma gavumenti nti agiwakanya abamu bali ku payroll waliwo abali ku payroll okuvuma gavumenti anammwe mugyewo bino kati yogera nyinza okera ku makya nesasula ranks anvume leka tukimalirize bwe tuti ekyenjawulo ekiri ku babizonto ne VJ Junior ti VJ Junior yalya n'alaga era akitulaga okategedde bulungi nti Junior yalya n'atulaga era n'asanaga nti nze omugati gwange mugumpe ne bananvuma batya nze nja kusigala nga nkola ki kakati babizonto olwaleero tukkirize awali omuka tewabula muliro ate tukole naffe bambi okusiiganga akazigo olw'enkyukakyuka naye ng'abantu betusiigira nabo akazigo zikawundo bavuga buli lunaku bakyusa nnamba kakati ge olwaleero lino takatuga twalabye mukwano gwabwe Dr. Tiamale mbu babawamba buwambi waliwo tekiniike eyazze wano kati nako kankaba bose bannayuganda abatugoberera waliwo ka trick akazze ak'olwaleero okwefuula mbu bakuwambye ezo drone ze muulya ziwamba ne zibavuga direct mpaka gule wa Jerusalem sali ne badya sente ne bakomawo ne balimbalimba abantu badde batuwabi batukubye emigo ne mutandika bambi sympathy zi free ng'oli ali mu kayumba ke ne ku WhatsApp bw'aseka ne mukyala we bwe banyumirwa naye nga sente balidde meya bino birina kadiithi ati kugambye bigambo bino nakugamba nyina ne motoka gye nalimu ey'omuntu ja kubyogera kale biri byali byammwe biri byali byammwe so byogera kali njagala kimunkomyerekereza akyogoleke meya ekyabizonto ebyaddala mukwawukana kw'omulundi guno nti bo abasatu oba abana waliwo abalidde bo bakoze kaddiiru abaana bangi bagenzi wa Jenosale naye kuba erigendayo liri wajonze gyotantwala anti kati wuliriza owa Jenosale waliwo ba agenti abali awo batwala abaana nga yakugamba nti bwetugenda owa Jeno netubala nti akasente kali wekati ntwalako 50% nawe otwalako 50% awo webali tubamanyi abatwala abantu era nawe oba oyagala ng'olina ekintu kyo kyoyisaawo
ngamba kulaga Ronald Mayanja alina akayimba ke yayimba obambu sente za kizije mu yo sente ekibi eri waawo gyoyogerako sente gyoba tokoleredde lwaki ogenda sente gyotakoleredde seri sente ya sente nungi yonna ne wojje mu gavumenti ng'olina omulimu kobbi mwozeeko sente yonna ne bweba ya gavumenti uliriza sente yonna ne bweba ya gavumenti oba ya opposition oba ya enyuma ng'olina omulimu gw'ogikoleredde bote bagikolesimanya sente bazi sente simanya bazikolerako ebi ne bazisuula awo kanze mbasaba munsemberere kumpi naye temuleeta bwa 10,000 lete obwetaano mubikoleleko ebintu byammwe ngende mujjewo munaze sente nzikozese nga kirala ekirala kimwe notegeera nti sente tuve mbyowooza bano baalidde bano tebaalidde wabula bonna abasinga basobola okutegeera ku ddiiru eyo nga bwe bali mu gurupu yaabwe bati olumu engabana yetera okuleeta obuzibu omuntu yafuna olwaki nanyini YouTube teyafuna gundi ani oyogera ku Shani bandi Shani eyo bagigula bakyali bonna luli nga tyamala amaze okugenda ne bamuwa volongoto yugi volongoto yugi onagenda nayo ne bakola eno bizondo comedy bagigula emitwalo 10 bagigula emitwalo 10 nga bonna besonda ebiri kitundu bonna nga babadde bonna nga baali kakati omukulu we yali ayawukana nabo bali bagenda ebiri kitundu kyabwe tebagibawa kye bakola ekine bagenda na uniform uniform yo buli omu gye yali alina n'agamba nvuzumuse naki ngenze nayo kati ku mulundi guno baddide ne balya bw'obagenze okwasali musale bantu mmwe mwagenze ne mulya si kibi naye ate mwerabidde nannyini YouTube gye mubadde mukolerako akasente ke mubadde mukola ne mudira akasente ke mubadde mufuna ne channel gye mufunirako ne mwerabira omwana kye yakoze n'agamba yabadde wanuupu nnyo nga yendowooza alowooza bali ku kyaddala omanyi nakino kakigambe ranks osobola okubeera n'abantu wano basatu nga bulijjo mmanyi bali ku byaddala gagwe buleegwa ali ku kyaddala abasigadde nga tebali ku byaddala kati osanga nakyo Shani oba nengabana nti Shani mwamwerabidde ne mutamuwa wadde 10 kyova olaba mwaguze YouTube endala eya Ways Media ndabe na bugundi bu short clips bukyaliyo obw'omuvubuka oyo kati eri gundi ye yatutte ebyo byonna n'agamba nze ngeze n'ebyange okyegeera kati ne bagula YouTube ya Ways Media n'ebintu bya Ways Media ng'ogenda ku kusaawa eno okyalaba gundi ekyaliko logo ye waggulu okyegeera so bakwata omanyi kizibu nnyo wano Uganda ekitumenya kubeera nga omuntu gw'otandise naye toyagala kumaliriza naye womba mufunye ddiirwe mwamwerabidde nti yabadde mabega wa kamera yabadde akole editing ebintu ebyo lwaki temwamuwadde kasente Langstori yanga noneerabira mulyanga muleetanga ewange ngamba ekintu kimu sente nze sente neweeba evuddewa neweeba evuddewa njagirya ate ne principal tugamba tugirye njagirya naye nsigala ku kintu ekituufu okyegeera ekituufu kyekiriwa ku kyempulira nga kituufu nkisigala naye nga sente zo era nze banaye temugaana buli wolaba ddiiru ya sente ŋŋamba nava ekyotera nga mama kalyanga ŋŋambye mugulye Range Rover naye yafa tannagiraba kati sente kyazinoonya n'omusika gyali kakati bannayuganda ze wamma kyensaba kiri kimu babisonto mwebale kulya naye okulya kwammwe kugenda kumenya abantu bangi emitima nti mubadde muyina following era muyina abantu bangi badde mutaddemu omutima guno kino ekintu kigenda kukosa abantu bangi mugenda kuwunzika ng'abantu amubaweddemu essuubi ng'abantu kummwe be badde balabirako nga bakoze batya nga baweddemu amaanyi kakati bwe mwandibadde mulya mulyenga endya eri smart ey'okubuzaabuza naye kakati ate mwe mulidde nekyabikirawo ddala ne mulagira ddala nti mulidde kubanga olwayo nakugamba nti awali omukka tewabula ki muliro oyagala toyagala wateekeddwa bawaliwo ekitali kituufu kubanga mutugambye babawambye ne babateeka ewa General Salim Sales Dr. Tiso yagambye munnaabwe nti babakutte ne babateeka simanatwala akati ne babatwala ewa General Salim Sales okukolayo ki anti bamudifeminga okukolayo ki ebitongole ebikuuma ddembe wano mu Kampala nga eggulu gye balina obbasibira
Meya the diversion Dr. Tio kuvaayo n'agamba nti bagenze wa Genosale nga babawambye buwambi ne babatwalayo. Eyo the diversion Dr. Tio kubawolereza abantu balowooze nti tebaalidde. nabo bagamba tebamanyi nayo ebyo byabano Ewaje batamanyi. Ewasale naye bane singa Katonda yali asalirawo emisango abaana singa katendo addusi bakubaawo. Mwana yagamba ne bumala bucha Katonda nadda kiro. Oyinza okulaba abantu buli omu bwaswala. Lanksi kana akantu ndowooza balina akantu ke baŋŋambye ennaku zino enkuba eriwo. Baŋŋambye waliwo enkuba eriwo abantu gye balyamu kati akasente. Bajja ne bakuwamba. Kati bakizuula nti omuntu kasitobera public figure okusisinkana abakulu abo kamera zibeera nnyingi n'entambula y'emisana eno nzibu. Kati bajja ne bakuwamba drone oba emmotoka ne bakutwala ki yifu bwe bakusisinkanye omunene nga mwawulya ku byalumbuye ebyasooka ebyo nti simanye emmotoka takishi yajja ennyonyi yajja wano siba yajja kiro ne twebuuza takishi yadde eno nakiro kyegeera kuba baali bagaye saa mwenda lwajja okutuuka ez'ekiro era ekiro ekyo bagamba nti ennyonyi abantu bakola kiro butambe twabulaba ne beebuuza omusajja mbuno yasisinkana omuki akati naye enkola nayo weeri ne babizisondo tetumubawa temubawakanira kisoboka okuba nga enkwata gye babakuttemu nga kituufu ya kimafiya ne babatwala omugaati gwabwe ne bagujjayo. So bizonto tetulina kye tugenda bagamba nnyo bayidde kasente kaabwe bakalye nenze ekinnuma kintu kimu butafaayo ku muntu gw'obadde otandise naye kyekyokka shani mumujjukire nti atubeereddewo mu mbeera yonna YouTube channel tebagigula $10,000 waba yafaayo n'abawa YouTube channel ku $10,000 ne musigala nga mukola naye kitegeeza abadde alowooza mu maaso awo ayinza okubaako kyafuna ekituufu katomba mutandise okulya ate ne mumwerabira bantu balidde bangi nze nasirenya muntu alya. Meya tukonkludinga ne Junior VJ Junior ne bafuutu soja bafaaki ate Junior bagenda kumukuba baba yabadde anoonya kusala amasavu ye yafunye kati sawuna egenda okumusaza amasavu kankikuddiremu. VJ Junior baba wadde onoonya sawuna ng'onoonya kusala ku size ogenda kugifuna buli obwana bwa nuupu bwe muyita obwana nga bwakuyikidde muganda wange buli ziringa ntalumbwa tutalo yaddawo lutalo basooka ne bamukuba ogwasooka waali lutalo mbu w'amaanyi lutalo yasigala kuyimbira mikolo giriko lutalo mbu akyali w'amaanyi gwe lutalo wakantu bambimanya ye lutalo w'olwaleero kabisikandagala iti zote yono kabisikandagala ne concert dozoteke kolowooza lutalo mwekamba bulire abalozeeko omukulu gulabi teyagituumye simanya Amina naye ng'olaba biwulira kamba bulire mu olwaleero nabagamba gye bujja ne gye bukoma kano kankasabe busabe ne bw'obanga owagira nnyo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kye ekya National Resistance Movement bambi awali omulema abaganda bagamba tofunyizaawo ki tofunyizaawo ngalo bannayuganda abamu gwe mu ssanyu mu gavumenti ekuwadde essanyu ate ye gavumenti era ewadde abamu amaziga n'obuvune obw'amaanyi kakati nga bw'osagambiza bw'ozannye nnyo tozannyira tobalaatira togereegetanya kugamba toyiyiza nnyo mu nnaku y'abantu gwe olwaleero oyinza okulowooza nti bya lusaagosaago mbadde nsaagamu waliwo abantu abateetaaga kusaagira mu serious issue bo bagitwala okubeera ng'ensonga eri serious kati VJ Junior nga bw'okola muvi z'abantu bazaagala nnyo yo fine you're not an artist oba oli muyimbi nti ogenda kugwa but kiyinza okukosaamu in years to come kiyinza obutakukosa kambabuulire kino nakyo kankibagambe ng'agamba abantu tebaddamu kusubscribinga ku munno watch kiyinza obutakola naye kankubuulire leero oyinza obutakiraba naye with the time kiyinza okukukosa ggwe mu mbeera gy'oyinza obutakkiriza because olwaleero abantu kambabuulire senyina omuntu gwe nanyumyamuko naye kino kya ddala nangamba meeyo ndaba nina akatabo kange kaakano nenkalaba nga yina uliriza yandaga akatabo kagundi ka Pick Fair 96 pages nga ina amanya ga public figures n'abantu basekinoomu butundu gye bawangalira
nga yaganootinga n'ateekako ne issue gye yakola. Bino bye mbagamba mazima. Ng'ayina ekitabo kya 96 nga yawandiikamu amannya g'abantu. Ye tafuddeyo obaddi oba ensi erikyuka aliba waali oba ali bataliwo. Naye agamba ensi weerikyukira obukulembeze bulikyukira nga waali. N'agamba meeyo eno lisiti yerisooka. Balina okubuuzibwa kajjoyijoyi w'ebibuuzo. Omusajja ng'ali siriyasi munnange ng'era ateekako ti Kasirye Fulanka n'ateekamu bulaketi wali ez'oluguudo. Kasirye Fulanka wavuma omukulembeze bw'ati ne bw'ati gwe twali tulabinamu essuubi. Gundi bw'ati ne bw'ati wayogera ekigambo kino. Abasajja omusajja ng'oyizoloza mulalu naye ng'ali smart mu pulimoyi ng'amannya agayina natya. Kati mwe mubikola abantu abutoza ranks kino kirina Junior ekyokuvaayo n'alumba ba foot soldier n'ekibiina kya Nuupu kirina kye kimukosa. Junior teyabalumba. Waziwulidde gundi ez'obulungi n'ateekamu wamma n'amannya bulungi. Akatambi ako nakawulidde. Amanya teyagateekamu. Yagateekamu abiri Wumalu Kisekka Bufuutu Kigere gyo yatadde video ng'agamba anti wabula bukatere mwepyeredde Junior gwogenda kawa abalabi baffe. Junior omanyi wano tugatta ebintu bibiri. Bannayuganda oba abantu tugasse tulemeddwa yes gavumenti eno erina ebintu byenyiza abantu bingi naye tekigaana muntu kubeera nga yagiwagira ku mutima bw'aba agyagala. Ogutali musango omuntu okwewagirira. Bwe tubeera wano nyinza okusanga ku ssaawa eno weewagirira gavumenti nze mpagira birala okyegeera oli awagira Piero Yu oli akola atya ne tusituula ku mmeeza awamu omanyi kyekiremeseza Uganda yaffe okubanga etambula nti omuntu bw'aba awagira NRM ku ssaawa eno omuntu wa Nuupu amulabira ddala nga ekikolimo okyegeera. So nze gwe NRM bw'onoondabanga mpagira Nuupu n'otavaayo kundaga birungi bye NRM byekoze okyegeera tekijja kunkakatako kuyingira NRM. Naawe owa Nuupu bw'otaaveeyo kundaga nti muganda wange Kasirye olaba Nuupu gy'owagira NRM gy'owagira ogiraba tunyigiriziddwa mu nsonga eno bweti because gw'oyinza okuba ng'onyigirizibwa nga ggwe naye nze kati sinyigirizibwa okyegeera nkufuna. So abantu tuyiga okumanya nti Uganda yaffenna okyegeera siwagira bw'abanga Vijay Junior ayina be yavumye okyegeera bamwataakinge nga ye Vijay Junior ng'omuntu sekinnoomu baleme ate bigasita muki bibiina birala. So era omuntu aveeyo ng'agamba nti nze Kisekka oba nze gundi Junior waŋŋamba booti ne booti okyegeera tuleme bigata byabufuzi. Wumalu yamugenda agamba kale wandyogeddeko Kisekka lyokka bangi bakisekka naye ate gombi ne Wumalu Kisekka bangi Wumalu Kisekka nabo bangi ng'ogasse ku kibiina. Nekyokubiri nze point yange njagala okugamba ku bya Vijay Junior. It's not an issue eyandibadde si issue naye Uganda alina ekirowoozo buli lwojja mumutaba foot soldier no babalaatiramu ye mu bwongo bwe yekyateeka mu bwongo nti okuba nkyukakyuka definitely okategere bulungi. So bantu bange nze nsaba twegendereze mu statement zonna zetukola ki ensonga gy'owulira nga tolinaako view yaayo gireke because teri agenda kukaka teri agenda olwaye David Toya yakola statement yemu yali emufuukidde akayimba mbuze siri mu nnabyabufuzi yazzemu era n'ayokya ng'abavuma abantu simanya basiru sima because yayimba dda olwaleero omwana n'amubuuza olya mulundi gumu bwoba wayimbadde nnyimba simanya ensi yange kyogambe ensi n'ekyuka olwo bwoba bw'oli olya lumu muntu munnoowo oyo muyambe. So you should not bring such excuses ate muntu munnoowo muyambe. You should not bring such excuses ng'olwaleero abantu tebakomye kuttibwa abantu tebakomye kugobaganyizibwa ku mataka abantu tebakomye kugamba ensi tekomaawo gwe wayimbira awo. Okay. Uzoba wayimbira mu feeling yo ngalo kyakagwa nti bye yayimba tagenda kuddamu ate era ayimbe bye bimu bye baguza luli tojja kuddamu beguza kati oba oyagala okuwulira bye yayimba ddayo owulire mu ze nnyimba ze yayimba oddemu obiwulire
kane bituyamba chebebe ne bituyamba chebye yayimbe beyond the newsroom gwe mukutu gwagana maso n'okubeera nga otugoberera nkusaba ekintu kimu gena maso n'okubeera nga osubscribinga ate oleme kubeera nga osubwa nsonga zonna meya ne ranks njagala mu ddakiika tugenda kukozesa eddakiika 5 tumaleyo ensonga eno. Dini Lubowa yavuddeyo n'agamba agenda kukola atya kuza Joel mu kkooti naye Dini ono gwe twogerako Joel looya be bagenda mu maaso n'okutwala omusango mu kkooti basooka musindikira intention to sue nga bwe kiri mu mateeka n'agifuna n'agamba kamba we address entuufu we muba munteera mumanye nti sitidde naye ono ne bigenda mu maaso ne bituuka mu kkooti mu kwewozaako Ranks musajja mukulu ono yayewozaako bwe tulaba defense statement ye bwe tugenda ku soma ku namba 7 ku namba 7 kati kanoka meya soma kale namba 7 kagamba bwe kati eno statement ya defense as in okwewozaako kwa baloya badini kwe bagenda maaso n'okwera nga bakola that if at all the defendant made any statement about the plaintiff then they must have not been statements of fact but just mere comments, an expression of an opinion rather than an section, is it? An section of fact. The comment was fair and the matter commented about was in public interest. Ani abimutum. Bwe yali ku public interest ani abimutum. Ani abimutum. Kuba wana akulaga nti ye byonna waba alina kye yayogerako ku amuvunaana teyalina talina bukakafu ku byo wabula due to public statement of fact just chikoleke na bwana no bade nja kumulaga wana kaleke just expression of opinions ochage yali awandowooza ye ng'omuntu oshege okuddamu okwagala kw'abantu ani mwa bantu ki abamutuma bannansi abagala okumanya ensaasaanya y'ensimbi w'omusolo yes Dini ffe kyetwetaaga okumanya tetwetaaga kumanya bintu byonna birala tumusaba bukakafu ate Dini kola kati kagame ekino kimu Dini ku ssawa eno yayogera ku Ssenyonyi ng'akimanya obulungi nnyo Ssenyonyi tasobola mutwala mu mbuga z'amateeka olw'okukuuma dignity yaki newali badde nga alina obujulizi oba tabulina yali amanyi Dini tasobola mutwala mu kooti because Dini loop kati ayagala okukuuma ekitiibwa ekyo kyaki ekya loop gondi Joel manya Joel loop kuyagala okukuuma ekitiibwa ekyo ekya loop kati ng'akimanyi bulungi tasobola mutwala mu kooti ebino byonna kyovola nti yabyogera biki ng'akimanyi era waliwo settlement yayogera n'agamba nti gwogenda okubeera luupu asoose mu byafaayo okubanga otutunka mu kooti ne munnamawulire kyali statement yali etegeeza ki tosobola kugendayo me tugambe Dini atidde yeebuzaabuza omanyi mulimu abantu abazibu ng'akwanira ebbali ng'ewaka nze no mu ndowooza yaffe yeekatta busolo sembabule kati nze mbakubanga ate nze leader of opposition mbadde mbeera leader of opposition asookedde ddala okugenda mu Kaguli nga ndepuka ne munnamawulire mbadde ngenda kusuubira akasajja ako mbadde nyina okukasiba kakole ng'ekyokulabirako eri abantu abalala abaagala okutema ku bantu ebigambo bye byange anti meya si kiwakanya kyogamba naye kirabisa President Museveni ono omulaba lwaki atufuza emyaka gino gyonna egigenda mu 40 aleka gwe n'omufulo ye yeefuula omusiru mugera ku makya ne mumukuba katyuni ne mukola ki omukulembeze w'eggwanga ki buli omu naye nga wakufugirako era ku makya gwakera ku makya n'agamba nti omusolo gwa infreezing gutaddewo ne mutandika ne mwogera ne mumuvuma ne mukola butya nze nnaku zino gyentandise okulaba lwe bavaayo ate si president kuvaayo nti ye yawawaabira wabula abantu bavaayo ne bagamba tovodde omukulembeze w'eggwanga naye kino kiba kirabisa nti buli wotuula ku ssaawa buli wotuuka ku makya ne bagamba nti munnamawulire bannamawulire bayogedde ku President Museveni ebintu bingi n'asirika ne batavaayo muntu kugamba nti Museveni naye lwe tulivaayo luno olunaku lumu ne bagamba nti President Museveni yawaabidde Kasirye Franka
olw'okubanga yamwogeddeko ekintu bwe kino bwe kiti nga ye yennyini yagenda okuyimira mu kaguli kusaba mu President Museveni talimala ku bukulembeze nnaku 2 olina kuumira bantu mwebyo gwe n'omuvuma naye n'asigala ng'akola ki n'asigala ng'akyakufuga so nze lupu mbadde simuwagira kutunkana munnamawulire amuleke nga bw'amulese oba yalya oba teyalya sente yamanyi ebiriddako naye kino kizze kibaawo nga bangi babadifeminga ne basirika ne gufuuka ng'omuze ate bannamawulire mwegumbulidde ekintu ky'okubeera nga muvuma bannabyabufuzi ne ba public figure kino mukikomya ddi meeya bannamawulire bali mu kiti ekyo nze ndowooza kyekyo nagambyeko likes views n'ebirala because nabo bannamawulire banoonya survive ate olwali tusanze ekiseera ekizibu nti apps zonna ze tukozesa bagalaga nti zisasula akasente kati engeri y'okufunamu views esobola okusasuza akasente y'engeri y'okuleetamu gye tuwandiise story eri touching egenda okuleeta omuntu okuba nga aginoonyaako akuwe view yeeyo kati so abantu abamu bagenda kukozesa obulimba n'okuwaayiriza nga kye beetaaga kwe kugula public audience esobole okugenda ku channels zaabwe bafune views. Kale mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera mbadde nina looyo omu gwe nnoonyaako wano eno tuyisizeemu mu nsonga eyo naye anyway olunaku olulala tujja genda maaso n'okumufuna ranks tusiibule ababadde bagenda maaso n'okubeera nga batulaba kale mwebale kubanga mutugoberera ne muwayo akadde kammwe bambi mwongere musubscribinge musharinge ate toweerabira kuteekako ka comment awo naye nga ezo ndowooza zaffe bw'obanga olabye nga kikunyiiziza tovuma mu ngeri ennungi ate osobola otugamba nti naye mu ndowooza yange nga ggwe nalibadde nsaba ndowooza kyalibadde bwekiti ne mutavvoola mwebale nnyo mwebalire ddala nawulidde waliwo ennongosereza egenda okujja ku intaneti kuno nga comment section nga store commenting ebyekisiro oba ebivumu ng'omuntu asobola okutuukako direct nakuba engolo adange kale sebo bannayuganda babavumye nnyo bakoye basaba aba YouTube ne TikTok sokoleke bapoint yake babavumye bekibala tukoye katwasabye twakoze apiru yaffe tikasonvuma ukutukeko obadde ovumira nze comment section yoziraba nzisoma nesiziddamu nate boyogera ekigambo kinene nnyo sikuddamu aliwo obwada lwakuvuma akagambo n'okawulira talikinyumiranga comment section nze comment section njigendamu nnyo era nze omuntu buli wagenda comment section n'avuma nga nkunoonyerezaako nnyo kati ndani ko kunoonyerezaako waliwo ekyana ekyobuwala gwe nanoonyerezaako apu njirina nze gwe jasi bwe ngenda ku comment section yo nga senga nkirikingamu nga noonya channel yo oba ku YouTube nga nfuna Facebook page yo nga nfuna TikTok yo oli wa intelligence senga kulinda oli wa yiso waliwo omwala eyavuma mu biseera byali bya kimenka osoma bikoze bitya navuma ale mutuna nenga yali kyali wange kuvaddaku nga angobera content wange nga amwagala nnyo kati waliwo video gye nakola nteko okunvuma kati waitewo kakasadi nenkola video endala nekijja ne mu inbox wekirwa kiro basima bikoze bitya ajja munonya ambajagala mwatule muleke akati bwenajja mu comments naba nemeya kyovula nkwagala nnyo musajja gwe najja ne mu inbox nga tekibumalidde bannaye musajja gwe nze ku TikTok gwe number 1 TikTok alimugamba labe gunju lino labe gunju lino tewadata na byeze 3 labe jomvuma yaswala nina mukwano gwange yomukuba video editors era aba producer ba TV abalungi ne waliwo yakola posti omwana namugamba kati gwe musiru gwo tugamba kinga byokola tabimanyi anyway mukaba wamaba akumire muwere bulungi ate mwera batusinkanega Mungu asimye ndaye ati munange tubagaliza bimutwagaliza Beyond the newsroom, where untold story is revealed.